gwe nga bakukwasa ekibbo kya jjajjaawo, oluusi kya muzimu, oluusi bibbo bya balongo, oluusi nsawo ya lubaale, oluusi kibbo kya lubaale. Osaba otya mu kibbo ekyo? Oluusi olina omusajja awaka, oluusi olina girlfriend oba boyfriend, oluusi otera okutambulako olya ebintu nti oluusi tebabikugaananga, oluusi mamba, oluusi olya embizzi, biki ebintu ebyenjawulo bwe bityo tebabikugaananga, kubanga abantu abalubaale abatuufu tebalya mbizzi, abamu tebalya byannyanja babibagaana, okitegedde? Kati gwe nga tebabikugaananga naye ng'ate watambula ne bakuwa oluusi kibbo kya muzimu, oluusi biki, musawo teyagamba nti oba oluusi bw'olya embizzi mbi biki, bintu bwe bityo. Akati bw'oba ogenda mu kibbo kya jjajjaawo ogenda kusaba, n'abakokko ku kalagala konna oba lukandwa oba lweza na bbombo weeyiseekokko, engalo zino weeyiseekokko ku mikono gino, weeyiseekokko oba mulamula oguyina oba naaba omubiri, kyonna ky'osobodde kikwanguyidde kusinziira bw'oba toyagala byonooneke, kubanga ebintu ebyo bya ntondo bannange, bya ntondo. Oteekawo ebintu oluusi biramu n'ojja ng'osaatuuka tomanyi, enkya ne biriibwa emmese, oluusi ate n'ogamba Senkulu yabikkolera nti ebintu bino birabika yali tamanyi, birabika bifu. Kitegedde mugeyengula nnyo abasawo, birabika bifu naye nga naawe neeyisa y'ewaka tejja. Ate ne Basenkulu ne Bannankulu nabo balina obuzibu, nabo tebababuulira mateeka na biki butya bw'oyinza okukwatamu ebintu ebyo. Mulimu abamu abawa amateeka, mulimu abamu oluusi abasirika. Kitegedde n'ojja n'oteeka ebintu awaka oluusi birungi ne biriibwa emmese, aye n'otandika okugeyengula abasawo nga bwe batakola, nga bwe batalina kye bamanyi, nga bwe banziba ssente zange, ebintu bye bankolera emmese zaabirya. Okitegedde? Olw'okuba ogenze ku musawo omulala ne mukka ku oli ate yakkolera biri ebyasooka, oluusi byali biramu, kitegedde ne mumuteekako akatabo. Kakati ebintu bino ebiseera ebisinga enkwata yaabyo enneeyisa, oluusi ebifuula ebifu, oluusi nga biramu. N'abako ku ddagala tekiriimu sitaani, genda onaaba omubiri ye nga yaawe akalagalako oba mu ttampeko keeyiire, genda mu bintu bya bajjajjaabo okwewala gye wayise, ebintu ebyenjawulo. Akati bw'oba n'olubugo oba lwesibyo oba kifundikwa, weesibe bulungi olubugo olwo, teekawo bulungi akakeeka, we wateeka ebibbo byo, okitegedde? Yambala bulungi ekifundikwa, ggyayo ekibbo oba genda we biri, kwata amatu g'emmwanyi 2 mu ngalo gajje mu byayi, teeka mu ngalo empeke z'emmwanyi 8 ne mu ngalo ze n'empeke 8. Bw'oba n'akasente ng'okalina kakwatireko, sente z'oba ososa mu ngalo, teekamu emmwanyi ze ziba zituula ku ssente, tandika okusaba. Tutandikira ku balongo, gamba nti aye abalongo battu ab'ekika kyange, ab'ebukojja bwange, bukojja bwa taata, obukojja bwa maama, mwenna mbakoowodde, abaana abalongo mwenna kye musumuludde mpaawo kisiba, olwo ofukamidde mu kabbo k'abalongo kali ke baakuwa. Kitegedde? Mulimu ebibbo ebimu eby'emisingo, oluusi wagenda ku musawo n'akuteramu olweza n'ebbombo mu kabbo ako. Kitegedde? Okutta emmwanyi ne ssente. Gamba nti abalongo mwenna, bannakato, bawaswa, bakatoba, babirye, bakizza, bakamya, baani, bamagobe, bamayanja, nsaba musumule emikisa gyange, nsaba musumule emirimu gyange. Oyogere n'empewo zo ng'ayogera n'omuntu gw'olabakaawo, tandika okunyumya nazo. Kitegedde? Gamba abalongo battu, mirimu ennaku zino nga gigaanye, gye mpitira ng'abantu tebanjagala, olutwe nga lungi. Balongo battu munkwatireko, munwanirire, linnyisa imaani, funa okukkiriza mu kaseera ko nti olina b'onyumya nabo, kuba ebintu bino olina bye wabiteerawo. Kitegedde? Tosiriwala nnyo, olina bye wabiteerawo. Funa amagezi agagoba enswera ku byo, omanyi nti olina bye wabiteerawo. Linnyisa imaani, siramu agiyita imaani. Okitegedde? Okitegedde? Oba imaani? Imaani. Kitegedde? Funa okukkiriza olage nti waliwo ekintu kyoyogera nakyo. Saba. Gamba balongo battu, mirimu nga gigaanye. Balongo battu nga sisasulwa, gundi mubanja aganye okunsasula, munkwatireko, munwanire. Ntabaluganda zino zendeese ne ssente zino, saba munkwatireko. Ssente yeekola ssente, nange ndeese ssente 2,000. 2,000 zino nsaba zikumeekumu obusungu obubaddewo, munkwatireko, munwanirire, gundi ansasule ku mirimu bannyongeza omusaala. Okitegedde? Teekamu emmwanyi ezo,
kati kwata ekibbo ky'omuzimu gamba jajjange muzimu mukama wange nkutte entabaluganda zino nwanirira nkwatiraako mirimo ginsobedde oluusi olina bbawo gw'oyagala takuwa oluusi olina mukazi gw'oyagala oluusi akusinza ku ssente biki ebintu ebyenjawulo bwe bityo oyagala mutabagani mwogere olulimi lumu saba gamba muzimu jajjange mukama wange nwanirira mukama wange bba wange ampenga obuyambi ku mulimu bansasulenga ayi jajja mukama wange jajja muzimu n'emizimu gyonna gy'oyita nagyo besaalaba besaamanya mwenna abali ku lukuusa abali ebuziba abali ebuziiza abali ku ttala abali mu mpopogoma bajjajjange mwenna bakama bange temunvaamu bwe munandekerera bino naabiwaaba waani jajja mukama wange gwe jajjange era wenateekawo ekibbo kyo kino nsaba onzibbulule nsaba onziggyeko kukaaba kubonaabona tabaluganda zino zendeese mukama wange nkwatiraako ngende nkole nga nfuna nsaba tutambulirenga wamu kati teekamu emmwanyi ezo jjayo ensawo ya lubaale okitegedde jjayo ensawo ya lubaale era kwata emmwanyi kwatayo akasente oba 200 oba 1,000 oba binusu bya 200 okitegedde gamba bakama bange ku lw'ensawo yaffe eno ey'ekika ensawo ennyambalizi ku lw'emisambwa gyonna emisambaganyi misamba nsiko misamba ndege misambo emiyizzi misambo emisagguzi ayi jajja ddungu n'amayembe gonna goyita nago munkwatireko bakama bange nzize kwebaza mu nsawo yammwe ensawo yo buli lw'ogisabamu olina okuba nga olinawo akasente ensawo eyeegendamu ssente bakama bange basaalongo ku lw'ensawo eno saba munkwatireko ngende enkole bakama bange nkyanyisaba ngende enkole nsasulwe emirimu gyange gitambule bulungi bakasitoma bajje saba ntambule nammwe bakama bange ensawo eno erina okubaamu ejjamba nga tezimpita mu ngalo munkwatireko mwenna bajjajjaffe omumale otekemu mwanyi ezo ne ssente bwoba n'ekibbo kya lubaale era ajjayo osabe mu mbeera bw'ekyo era mu mbeera yeemu okitegedde ky'oba omanyi omuntu wena nonna ng'oliko empewo abantu babakwasa ebintu bya lubaale omusawo n'akuteramu entandikwa okitegedde ateekamu ennusu za bwafu n'ateekamu n'1,000 okuva mu mbuga eyo oba 2,000 oba 1,000 mulimu abasawo abamu abasibirira abazzukulu mu bibbo nga bataddemu akasente akawerako oba 1,000 abamu bateekamu 2,000 oba 1,000 eyo yeeba entandikwa senkulu oli mu mukono gwe gyakukwasiza bajjajjabo basinziirireko okitegedde kati mu bibbo by'abajjajja mmwe kati eno nkusibirira ntanda ne bw'obanga emirimu tegitambula weesonyiwanga nnyo ebibbo by'abajjajjabo kubijjangamu ssente ebiseera ebisinga obungi tutambulira ku bigezo empewo zitugezesa nnyo empewo zimanyi okuleeta ekyeyambulamu bw'omuntu bulijjo obadde ofuna nnyo ne byesiba okumala emyezi 2 lubaale ng'akukema myezi 2 byesibye ensawo erimu 600 ekibbo ky'omuzimu kirimu 3 ebibbo by'abaana birimu 2,000 otandika okukuba pulaani ng'ozikubira ku bibbo bino olwaleero jja weesabyayo 1,000 ogenza ogulidde era ekyo yakigenze mu maaso tofuna era weekemekkereza ozzozeeyo 3 ebibbo bya lubaale mwewala okubirinnyirira okitegedde lubaale gyakoma okubaamu ssente n'okufuna lubaale avunza gwe ky'oba omanya okitegedde lekeraawo okulowoolezanga ennyo mu bibbo bino lekeraawo okulowoozanga nnyo nti bwe mbanga nnemereddwa nja kujjanga mu bibbo bino so ssente z'ebibbo bino osobola okuziggyamu zikuyambako ziyambirawa osobola okubulwa ekyokulya osobola okulwaza omwana mu matumbi g'obudde ng'ebibbo birimu 2,000 ogenda n'ofukamira mu kibbo omwo n'ogaba jjajja omwana olumbe lunyiikidde jjajja bakama bange nsaba y'akasente kewateekamu kubajjukira ebyabakulu ne kyewateekamu kiba tekikyali kikyo kiba kyabwe oyo ye lubaale era tatya lubaale musaasidde lubaale mulabe edduka lubaale alina obuyinza okitegedde ne kyewakola kiba kyabwe kifuuka kyabwe n'ennyumba gye wazimba ng'ogizimbira lubaale okitegedde lubaale agikuweramu amateeka awo be bayita abakulu byokola tebiba bibyo biba byabwe kuba babeera babibanja bubanzi okitegedde kati singa ewaka mu bulwa ekyokulya ssente zibuze
abaana ewaka osobola okugenda ebitali byakulowoleza mu bibbo nga byenjogeddeko emabega wali. Olw'olumu osobola okugenda n'ojjamu 4,000 n'ogenda n'ogulirayo abaana kiro y'omuceere. Olw'olumu toyina bikubirangako pulaani, toyina birowolezangamu. Si buli lw'ofunye akazibu nti obirowoolezeemu. Sente za lubaale fuuka atazimanyi, sente za lubaale fuuka eyazeerabira. Okitegedde, fuuka ng'omuntu atereka mu bbanka ne bakugamba nti bbanka baaziggadde nga tolina kyakkola. Okitegedde, lubaale gyakoma okubeeramu ssente n'okufuna. Ekyo kintu mukimanyi. Sente za lubaale zirina we ziyambira. Ogenda ku musawo osobola okujjamu ssente zinakutambuza ku transport. Ekyo si kikyamu wadde ekibi. Omusawo akusalidde 40,000 mu bibbo oyinayo 20,000. Okitegedde, osobola ozijjamu n'ogenda ku musawo nakkolera kyateekeddwa okukolera. Okitegedde, naye nga tobirowoolezaamu. Lubaale avunza. Sente za lubaale muzirowoozengako kitono. Gy'okoma okulinnyirira ebibbo, gy'okoma okujjangamu ssente. Mbukandekemu ezikuuma ekibbo n'olekamu 10,000, kendekemu ezikuuma ensawo n'olekamu 10,000 nga lwe lubeeramu. Lubeerera ate bw'ofuna 5,000 tozza. Okitegedde, amakulu g'ensawo za lubaale ye bbanka y'omuntu. Ensawo gye zikoma okuba nga mulimu 600, mulimu 1,000, mulimu 5,000, naawe ensawo zo ziba tezirikalira. Buli ensawo zo lwe zikalira, ekyo kyeya. Omuntu afuna ekyeya, n'omulubaale afuna ekyeya. Naffe gye tutudde mu mbuga ez'enjawulo tufuna ebyeya. Waliwo sizoni ez'ebyeya nga buli muntu ajja kuba takola. Abasuubuzi, abasawo b'ekinnansi, nga weewuunya omusawo yagaba eddagala bulijjo eriyita bakasitoma ng'aliwo abalwadde, naye nga naye ku mbuga ekyeya kyamulumbye. Waliwo sizoni nga kyeya, nga ne bw'onojja ku musawo akuwa eddagala eriyita bakasitoma ku dduuka lyo nga n'omusawo omusanze ekyeya akiyina. Mu bulamu bw'omuntu tulina okukkiriza ekyeya. Si buli sizoni nti oba mu kukola oba mu kufuna. Ne ku basawo bwe kiri. Omusawo ne bw'aba lubaale ng'aboggola nga laddu. Okitegedde, n'abasawo balumbibwa ebyeya, tulumbibwa ebyeya, tulumbibwa obwavu. Obwavu bwe bujjanga bukuyigiriza obugumiikiriza. Tolinnyirira bibbo bya lubaale, ate sigala ng'okkiriza nti enkya nja kufuna. So tolinnyirira bibbo. Leka gamba nti kendekemu 10,000 luno, leka gamba nti obwavu bususse, leka gamba nti lubaale ne bw'omusaba takuwa. Eriyo abantu abeetamwa, n'afukamira mu kibbo ne yeetamwa, n'agamba ye lubaale ono ssente zonna n'azijjamu, n'aleka nga bikalu. Obwo bwe bwavu bw'obeera nabwo. Ebibbo bye bakuwa n'ensawo, amakulu gaabyo y'ensawo y'omuntu enzibizi. Mwaterekera lubaale, mwasuulira lubaale. Lubaale buli lwabeera omwavu, naawe obujja kuba mwavu. Ensawo lwe zibeera nga njavu, naawe obujja kuba mwavu. Gw'ofuula lubaale omwavu, ate ggwe lubaale emyoyo gitudde mu ggwe. Buli lwe weefuula omwavu ne lubaale ajja kuba mwavu. Lubaale tasobola kukuwa ng'ensawo ze toziteekamu ssente. Okitegedde, ebintu eby'enjawulo bwe bityo. Kakati bw'omala okusaba mu bibbo bya bajjajjaabo, jjamu olubugo bulungi, oba kifundikwa kiteeke ku musumaali. Olubugo bwe luba lwa muzimu luzingeko bulungi, luteeke ku kibbo, tuuzaako waggulu akambe, biteekewo. Okitegedde, bw'oba mukazi waka nga gw'olina ebintu bya lubaale, baawo takkirizibwa kukwata mu bibbo byo. Baawo omusajja wabanga yalina ebibbo awaka, omukazi takwata mu bibbo ebyo kuba aba muka mwana. Ne we biri tasiimuulawo, asiimuula abyebalama. Okitegedde, bwe muba nga mulina ruumuzi 2, eddiro lyajjula entebe, mulimu kabada biki, temulina muteeka bintu ebyo, ddira mu kisenge mwe muli, ddira ensonda emu, giteekemu akatimbe, bisiikirize, bibeere nga tebibalaba mu ngeri gye mukunamamu oluusi nga mweyambula mugenda okwebaka. Ebibbo bya lubaale tebigenda mu kitanda. Kakibe kibbo kya muzimu tekigenda mu kitanda, saate emitwetwe bigendayo. Ebibbo bya lubaale tebigenda mirannamiro, saate emirannamiro mu nsonda y'eno okutali kitanda bisobola okugendawo ng'otaddewo akatimbe. Naye eno gye muteeka ebigere mu nsonda zino eziriko ekitanda tebigenda mirannamiro, tebigenda mu kitanda, kyokka emitwetwe bwe wabeerayo space, ebibbo bya lubaale bigendayo. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu alina poloti ng'olina amaka nga wazimba, si kirungi kubeera na bintu bya lubaale mu nnyumba. Lubaale talamulira mu kasolya balya mmere ke balamuliramu, akasolya ke mwegattiramu.
nkiddamu omuntu ng'olina poloti nga wazimbako ennyumba olwananga nnyo ku bbali n'oteekawo akayumba waakiri ne bwe kabanga ng'akafumbiro n'oyawula ebintu ebyo mu kasolya kammwe okitegedde abakulu n'abakulu tebalamulira mu kasolya kamu muno gw'olamuliramu nga ssenkulu waamu ne mukyalawo lubaale tasobola kulamuliramu okitegedde omuntu ali mu muzigo ebintu bya lubaale ng'abadde yabikusaba bisobola okubeeramu singa oba obiterese bulungi ng'obitereddewo akatimbe bw'otyo muddire oba wabeerayo sipeesi osobola obiteeka emabega wa kabada nga bw'otuuka okusaba obijjayo bujja bw'omala okusaba n'obizzaayo okitegedde mu mbeera bw'etyo kakati mu mbeera bw'etyo buli lw'obeere wafunda lubaale abeerawo wabula lubaale afuna okunyigirizibwa abantu ba lubaale kwe bava okugula amapoloti era buli lw'osaba obeera ogamba jajja tuli wafunda jajja mpa ettaka jajja mpa we mbazimbira ng'oli mukazigo lubaale asobola okukusabiramu ebintu bye ye yaba amanyi era obiteekamu wabula entereka yabyo gy'olina okwebuuzaako okitegedde naddala babisiikirizaawo akatimbe oba emabega wa kabada kyokka singa oba wazimba awo lubaale wakutabulira ng'olina poloti wazimbako ennyumba oluusi bisenge 4 oba olina okulwana ennyo lubaale omujja mu nnyumba yammwe ozimbawo akantu kayumba akatonotono oba mujjamu abantu 3 n'okateekawo n'omuteekawo lubaale yeeyagala nnyo lubaale bw'ayisa omuntu ali mu kazigo si bw'ayisa omuntu ali kapoloti nga olinawo ka space lubaale akalaba w'osobola okuteeka ebintu bye lubaale bw'atwala ali mu kazigo ekyo ndoza mukitegedde si bw'atwala omuntu nga olina ennyumba ya bisenge 3 yiyo wagizimba kyokka nga lubaale bw'atunula ebbalibbali wano osobola okupaateekawo oluntu n'omuteeramu abantu nga baazimba ng'oli kapoloti ebintu ebimu ebisanyalaza emirimu gyammwe ebimu biva ku kintu ekyo okitegedde ate abantu abamu abali mu kazigo lubaale abalererayo ebyo namwe bimanye okitegedde kati omuntu wenna ng'oliko empewo ng'otekerera lubaale weeyise bw'otyo okitegedde ebigambo bino mubikwate nnyo mubitegeere nnyo mutule ku buliri audio zino muziwulize muzitegeere bulungi okitegedde omuntu wenna ng'oliko empewo ogenze mu mbuga yonna ogenze ku makyoto oba kyoto kiri waka oba muyina embuga ewaka lubaale yenna bamusaba akula effumu lya lubaale omuti mwe bateeka effumu lya lubaale omuti bagugobereza amaaso ne balaba gwali gukula gutya kati lino effumu ly'omwambe lyambala eno waggulu gye gwali gukula gudda omuwunda ne gudda wansi ng'era omuti bwe gumera ku kikolo singa omuti ogwo guteekamu nga tomaze gwegendereza n'ogusulika lubaale oba omusulise tosobola kukula lubaale takula era n'ensonga zammwe tezivaamu tezikula lwa ffumu eryo okitegedde bw'oba ng'oseesa oluku ku kyoto era nalwo balwegendereza okujjako zino enku oluusi ze tugula nga zaggwako dda ebikuta naye era nazo era amaaso gasobola okukulaga obutabitabi obubeerako era oluku balukumira mu kkula ng'oluku bwe lukula nga lugenda mu maaso nga ludda waggulu era balutunulira ekikolo kibeera eno gy'otadde amavi omumwa gw'oluku olwo gwe gutunula mu kyoto okitegedde bw'oba okuma ku byoto ebyoto ebisinga tubikuma nga abakulu ababituulako bannyini byo tebaliiwo empewo zikola emirimu mingi oyinza okugenda ku kyoto kkuma ng'oba kyamuwanga oba kyaddungu nga taliiwo ng'oluusi yaleseewo omusirikale bakuma batya ekyoto Essaala n'esigalawo ekyoto oba okikuma tebakikumisa buyayumbe ekyoto bakikumisa bisiki enkwe enneneko lwaki nti okuma ekyoto otuke okutambula mu mayiro nga ekisiki ekyo n'omulala anajja kiseesaako nga leka nga kkuma kyoto omuliro gugoberere obeera obulirayo wali wataddeko obuyayumbe ne buzikira ekyo tekiba kyoto era obeera wasabidde bwereere kubanga ebya lubaale si buli lw'ofukamira ewantu nti lubaale abeerawo ebiseera ebisinga mulimu essaala ezimu lubaale ng'asanga nsange okitegedde ekyoto kisobola okubeerawo kya mukasa n'ogenda okusabawo nga yaleseewo jjembe limukuumirewo nga yagenza ali mirimu gye oba oluusi nga waali okitegedde kati tomanya
omanya ddi nti nfukamidde wano empewo weeziri ku kyoto ekyo ky'osabako, omanya ddi nti teziriwo zaatambuddemu, omanya ddi nti zirina kusangawo ssaala ze nasabye, era namulina okubimanya. Kati bw'okwata oluku ofukamidde ku kyoto oli mu kusaba, nkowodde jajja tugambe kya muwanga, jajja muwanga biki, bw'omala okusaba yogera amannya go. Kitegenze gundi mu mwana wa gundi, jajja nga ye gundi todira kika gundi tusibuka jindi, okojja wange mama ye gundi eddire kika bwe kiti. Okitegedde mukama wange nsabo nnyanukule, ebigambo byange byensabye onkwatireko. Kakasa akedduso ku luku, eddusu lye lituddemu ebigambo obwedda by'oyogera. Singa obeera n'ekitangaaza eddusu liwandirirabyemu ebigambo obwedda by'olaajana, eddusu liva ku lulimi. Olukolo lukakaseeko eddusu. Okitegedde teeka mu kyoto, seesaamu, fuwamu emirundi 9. Lubaale tumutuma emirundi 2. Lubaale tumutumira mu ddusu, lubaale tumutumira mu mukka. Emirundi 9 gy'ofuuwamu obwedda bwe bigambo by'osaba. Omukko gugenda waggulu, omukka gwe gutegeeza okutambirira ekyo ky'otalaba. Mu bitabo by'ebyafaayo mu madiini gye gaava, bikulaga nti emyoyo gyalyanga mukka, Katonda yalyanga mukka. Okitegedde basaddaakanga obuliga ne babuteeka ku lwoto, so eno ennyama n'esaanawo liri liba vvumbe, obutalabika bulya vvumbe, kye bayita okutambirira oba kye bayita ekitambo. Ekitambo kitegeeza ekyo ekitambirirwa ky'otalaba, nga bono ekitambiro kya mmisa bakisosa kabaani, omusumba oba saabeepisikoopi akwata akooto kabaamu enjegere n'akawuba mu bbanga, olwo mutandise ekitambiro kya mmisa ne muwetako emitwe. Okitegedde ekitambiro kya mmisa, ekitambo ne mu lubaale okutambirira ekyo ky'otalaba. Batambiriranga omukama obuliga. Okitegedde emyoyo girya vvumbe, otambirira ky'otalaba, oteekawo omwenge tolaba kijja kugunywa, kye bayita okutambirira. Okitegedde sayansi ali mu lubaale, ne lubaale kye ki? Abantu abasinga lubaale mumutambuza muwawa, temumutegeera. Ennyama gyoyokye ewa ddungu, lubaale agirya ddi? Ennyama lubaale yasaba embuzi, lubaale agirya ddi? Lubaale alya vvumbe. Gino emisito gye muteekayo kabonero akategeeza nti tutuddeko emyoyo kuba tulidde ennyama ffe abalamu abalya mmere, n'oteekayo omusito ewa ddungu ng'akabonero akalaga okuddiza empewo n'okugiddiza ekitiibwa. Okitegedde n'oteekayo omusito gw'ennyama. Omusambwa tegulya nnyama eyo, era ennyama eyo bw'onoogiteekayo era embwa zijja kujja ekiro zigirye, kubanga lubaale ayita mu bulabika ne mu butalabika. Naye engabula ya lubaale enkulu alya mukka, alya vvumbe. Okitegedde emisito gy'ennyama ogyokya ku kyoto kya ddungu, evvumbe lino erigenda. Ffe tugenda okulya ennyama, lubaale ye aba yalidde dda. Ogenda okujjula ebijjulo okuteekawo olwaliriro, lubaale yakusabye ekijjulo. Akawoowo lubaale ye kaasooka okulya. Kano kabonero akalaga okuddiza, n'okwata emmere n'ogiteeka ku kabya oba kalagala n'otwala ku mpagi ya lubaale oba ewali ebibbo bya lubaale. Kabonero akalaga okuddiza n'okuwanga lubaale ekitiibwa. Okitegedde nti nakufumbidde ekijjulo, n'osenako emmere ey'obulabika n'ogiteekawo. Lwaki? Munyeera agendagendako, obubu bugendeko, ebiwuka ebyenjawulo bunyenyenkule. Lubaale n'agamba tutambula emirundi 2 mu bulabika ne mu butalabika. Bw'osangako akanyenyenkule kaleke tokagoba. Naye emmere ya lubaale enkulu mukka, vvumbe. Okitegedde kakati ekisiki kino ofukamidde ku kyoto omaze okusaba, kakasa akeddusu, fuwamu emirundi 9. Omukka guno oba otuma. Okitegedde omusambu ogutaabaddewo ogwagenze mu mitambulo gyagwo gugenda okudda gusangawo essaala zammwe. Abaafukamidde wano bali bameka? Nti bali 8. Okitegedde ne gukuŋŋaanya alipoota guba mukka. Empewo ne bw'ebeera luddawa eba ewulira by'oyogera. Gwe mukka guno kwe kufuuwamu emirundi 9, ge makulu g'okufuuwa mu kyoto emirundi 9. Okitegedde ly'eddusu lino, eddusu liba ku luku. Ekyoto tebakiteekamu buyayumbe, ekyoto bakiteekamu kisiki. Ekisiki ekinaalwawo nga kyaka, ne bw'onooba osiibudde ng'ogenda Kampala wandituuka mu makkatikkati g'olugendo ng'oluku luno luwalesseeko lukyayaka. Okitegedde ly'eddusu lino, buli kintu ky'okola kiteekengako eddusu. Ekirala bwe mubanga musaba nga mukutte mmwanyi temuziwandulangako malusu, kubanga omuntu abeera zze gwe asanzewo emmwanyi mu kabbo ajja kukwata kaalyeko. Tebawandula ku kyakulya, bawandula ku bikalu. Okitegedde oluusi omusawo akwasa bintu
olusi lubugo bakakasaako eddusu. Okitegedde olusi okuma kyoto olukuba lukakasaako eddusu. Sente ozitaddewo sente yekola sente jajja bamuyana mukama wange amakula gano ag'N5000 nsaba onkwatireko mirimu gyange kakasaako eddusu ku sente ku mmwanyi tebakakasaako ddusu. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Bw'obanga osaba ku kyoto obanga osaba mu bibbo by'abajjajja boba mu mbuga yonna mw'obanga ogenze buli lw'osabanga maaso ne bwe wabangawo ekiveera okifuulanga nti kyonyumya nakyo okusobola okusika omwoyo guli gw'oyogera nagwo. Lubaale akebera myoyo, lubaale akebera mitima, lubaale atudde mu mmeeme ennongoofu. Buli lw'osaba ku byoto oba mu mbuga za lubaale ng'omutima gw'omulogo nga tegwagaliza ng'osabira baganda be ebibi, osabira bakitaabe ebibi, osabira mikwano gye ebibi, ne bw'olisaba lubaale si kabampaane si katijjo si katinko si kulaga baliwo nti nsaba nnyo si kwogera nnyo ne bw'oyogera mu kaama. Okitegedde lubaale kulinnyisa kukkiriza, lubaale kwogera n'ekyo ky'otalaba ng'okifuula ekiriwo. Okitegedde omuntu asaba ng'asinzira ku mwoyo gwe mu mmeeme ennongoofu bafuna nnyo mu lubaale ne baba batambuza lubaale agguka. Okitegedde bw'obanga osaba ku kyoto oba mu mbuga maaso w'oli oba ng'olabawo ekiveera oba waliwo kibbo oba olabawo kintu ekintu ekyo kitunuuliranga nnyo n'enkaliriza n'okifuula nti kye kirimu omuntu gw'osaba kubanga by'osaba tobiraba. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo funa okukkiriza saba tandika essaala oba kiveera kiri awo kifuule nti kyoyogera nakyo. Okitegedde osobola okwogera ebintu ebiva ku ntobo y'omutima gwo, osobola n'okusaba n'amaziga ne gajja, osobola n'okusaba n'ennaku n'ekkwata. Kye kitegeeza nti ky'osaba okitegeeza, olina ky'oyogera nakyo, olina ky'osaba. Fuuka omuntu alina gw'ayogera naye owookubiri. Abantu abasinga musaba muwawa bangi basabye essaala nga tezikola tezituuka. Ne bw'obanga otadde ekyenyi wansi fuuka mu budde obwo nti olina omuntu owookubiri aliwo gw'oli mu kwogera naye. Lubaale bw'atyo bwayanukulamu abantu. Okitegedde ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo mulina okubimanya, mulina okubitegeera so ne mutasaba muwawa. Okitegedde bw'obanga okolanga lubaale omuwanga omutima gwo, lubaale bw'omuteekangamu ssente tolowoozanga ku ssente z'otadde mu lubaale, tolowoozanga ku ssente ziwagulamu ente. Togambanga nti singa saalinzeyo kasubi teyandiyimiriddewo, obeera okolera bwereere. Lubaale tebamulangira, lubaale tebamwogerera, lubaale tebamukolako lugambo. Ekintu ky'owadde lubaale kifaanagana ky'owadde omulalu atategeera kubanga omulalu ayinza obutakwebaza ne lubaale togenda kufuna akwebaza mu budde obwo. Teekawo ssente, teekawo emmwanyi, saba, togenda kufuna kintu kikwanukula budde obwo. Lubaale ayanukula omulabira mu mbeera nti kati lubaale anyanukudde. Lubaale bw'oba omusobezza owulira ku mubiri gwo mbeera kukyuka nakukwata kuteeka mu kkomera n'omanya nti lubaale ndabika namunyiizizza. Okusanyuka kwa lubaale tagenda kujja kulaga nti nsanyuse, olabira ku mbeera ng'ekintu kyali kikulemu ggulu okiguze, ofunye emirimu, ebintu bikyuse n'omanya nti ebbanga lineetayiridde mu lubaale ndabika lubaale yasese. Ebintu eby'enjawulo kale no mwegendereze abalubaale obugumiikiriza. Buli lw'osaba ng'okanyanga mavi tolina kintu kigenda kujjawo kigambe nti kale nkuwadde kale weebale bwe butalabika. Lubaale alinga boolaba amadiini ti buli lwa Sande basaba, tebakoowa kusaba lubaale. Buli lwa Sande basaba, buli ku makya basaala esswala ya subuhi. Kitegedde ebintu eby'enjawulo. Kati ne lubaale bw'ali, lubaale bunyiikivu, lubaale kukola, lubaale buwulize, lubaale bujjumbize, lubaale bunyiikivu. Okitegedde n'okukwata amateeka n'obukwakkulizo n'okunyiikirira ng'ekyo. Obunyiikivu bw'oddingana amawulu ogajjako omukkuto. Abasuubira okuyingira mu lubaale ng'agenze kufuna kukola kulabirawo, abo tebasobola kukola mpewo, tebasobola kuggusa mpewo. Lubaale bunyiikivu n'okuddingana amawulu ogajjemu omukkuto. Famire ezitambula n'abantu olw'okuba babasalidde emitwalo 3 oli n'agiteekamu ng'asuubiranga zzaala tike tutaddemu bwe tuva mu mikolo egyo tugenda kufuna muba muswadde. Ebyalubaale asobola n'okugezesa ne muva mu mikolo ne mumala emyezi 2 nga tolina ky'olaba. Okitegedde abantu abamu we bakongokera ku nsonga, abantu mubeere nga bagumiikiriza. Bwe bakusaba n'oteekamu emitwalo 2 leka kubeerawo okulowooleza mu lubaale buli budde nti twateekamu emitwalo 2 siina kyendaba. Osobola okuteekamu emitwalo 2 lubaale n'akusiima nnyo naye ng'agenda kwanukula mu myezi 6. Mu myezi 6 ngo omuntu ajja kuva eri akuwe miliyoni 2 mu mulimu gw'okola naye nga lubaale wamusanyusa luli myezi 6 gimaze kuyitawo.
ebyalubaale tebabibalirira, ebyalubaale tebabipulaningira. Todda okupulaningira byalubaale. Lubaale lwanakuwa tomanya, lubaale lwasese tomanya, olabira ku mbeera. Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno mwegendereze, okitegedde. Bw'obanga oliko empewo ng'omutima gwo mubi, empewo zeesonyiwe. Empewo tezitambula na muntu mulogo, empewo zituula ku mmemme ennongoofu. Siisitawo ne waba yakugaa nti olinga amazi, gwe sigala ng'ogenda mu maaso ne byogendako. Tomukolimira, tokkirizibwa, toogera lulimi lubi, tosaba ng'ogamba nti abo baamala. Saba bibyo, okitegedde. Luno lwoya lwa mu nnyindo, bikwatako wekka. Lubaale bw'aba akuluma, bw'akwavuwaza teri ajja kulaba, ne gwe wawulako akumma. Leka kutunuulira gundi, leka kulowooleza mu gundi. Empewo zisobola obbagezesa mu kika. Muganda wammwe omu n'agaggawala, n'omulala n'abeera n'obusente obutonotono, mwe ne musiiwuuka. Bwe mubakolimira ne mubanyiigira ne mwagala okubaloga, ate mwe musiraana. Bw'obanga oyagala okuba obulungi n'okugenda mu maaso n'okufuna emikisa egikwatako, amaaso go gajje ku muganda wo lwaki ayina emmotoka, amaaso go gajje ku muganda wo lwaki yafumbirwa. Waliwo ensonga lwaki tofumbirwa? Ebyo byama, biri mu lubaale. Bayinza okuba bagaana okufumbirwa ng'ojja kukola emirimu gyabwe nga toyinaako mpeekera. Bayinza okuba bagaana okufumbirwa nga bw'olifuna omusajja ajja kubanga nga tayagala lubaale akujje ku mulamwa. Ensonga zibaawo nga nnyingi. Weereza bajjajjaabo. Omuntu omulonda aliko ebbala lya lubaale mu nsi okulanga Yesu, okitegedde. Obeera mugumiikiriza, obutalowooleza mu byansi, mu bugumiikiriza ne mu bukozi. Ate ebyensi lubaale mwatoolerako n'akuwa, naawe n'okungulako mu nsi. Okitegedde. Abalubaale tubeera bazira. Abalubaale tuba tulina okukkiririza mu ekyo, okusigala nga tukiweereza, nga tetukyabulidde, nga tetuwedde mu maanyi, nga tusigala tukikkiririzaamu. Osigala okkiririza mu jjajjaawo. Oba otya mu mbeera yonna ekulumba, oba ofunye bwavu, oba ofunye ssente, oba olwaleero tofunye, oba gundi akuvumye, oba gundi akuduulidde, oba bakulangidde eby'empewo, bakuyisa omulalu, bakuyisa atategeera, gw'osigala ogamba nti nina ntuma. Totunuulira muntu agambye ekigambo, totunuulira muntu lwaki yeeyisa bw'ati, totunuulira muntu lwaki akkudaalidde. Leka kugamba nti empewo zaffe ffenna baakika, lwaki bagundi banneesambi. Yesu osobola okyogera ne tokiteekamu mutima mubi. Buli onoofukamiranga ku byoto ng'oli munyiivu, lubaale tasobola kutereera. Lubaale atuula ku muntu omusanyufu ku mutima. Embeera ne bw'eba ekunyiga etya, ne bw'eba ebirungi bikuyiseeko bitya, omutima gwo gulina okusigala nga owulira mugagga, owulira mu mativu. Ky'oba olina okumanya nti kirabika bwe nti bwe natondebwa. Tokunukkiriza bitali bibyo, tosikaasika by'otateekeddwa kufuna. Bw'obanga mu budde bwe tosobola kufuna kakadde, tokasikaasika ku mpaka. Ojja kuvaamu osobye, lubaale ojja muteekamu ebirala, lubaale ojja mwongeramu saayansi, lubaale ojja muteekamu ebitateekeddwa kubeeramu. Buli lw'osikaasika ebirungi obifune nga ye lubaale tannasalawo kubikuwa, oba ogenda kusobya. Ebintu ebisinga tubyegendereze, twebulirire nga mu mpewo omulubaale yaani, tutegeere olulimi lwa lubaale. Omuntu atereeza lubaale, lubaale takuwa ssente. Otereeza lubaale nga ssente ozijja mu kiwato. Lwaki? Toterereza ku mulembe gwo, oterereza mu bali abaasooka. Lubaale abamunyiivu, abaasooka bwe beeyisa mu mpewo babaazo kyo baazisuula, omwo mu kudaaga mwozitambuliza. Osooka kuwoza misango gy'abali abaazisobya. Kati bw'omala okugiggusa, emisango egyo nonna ogiggusa, toyina kubajjukira oba otambuza kibonerezo. Bali baafa baavaawo, kati gw'otudde mu mugugu ogwo gw'ekibonerezo. Kati buli lw'obeerawo ng'osika ebirungi, njagala ebirungi, njagala bino, tosobola gatta bibiri, empewo zikulema. Lubaale bamutambuza mu katundu ka bwavu, kaba ka bugigi. Okitegedde. Lubaale okukakasa nti ojja tusobola, abeera takuwa ssente. Okitegedde. Lubaale akuyisa mu bugigi mu kubonaabona, kubanga oba weetisse essango. Jjajjaawo yagaana okusamira, jjajjaawo yalokoka ebintu n'abyokya, baabisuula mu kiswa ekifulufu. Ebintu ebyo natto bimanyi, otambuza kintu ky'otamanyi. Wabula tusaba kimu, nsaba okusasira n'okusonyiwa. Bajjajja bwe baba nga bansookawo baasobya, kuba okusasira n'okusonyiwa sina kye mmanyi. Ndi mwana wa jjo. Jjajja nsaba munkwatireko, jjajja nsaba maanyi gammwe, jjajja nasalawo, jjajja nja kutuukiriza, jjajja nja kukola, jjajja munkuumenga, buli wenzira mumpabule, munnambikire,
Munnambulule ensonga zino. Jajja muzimu omukulu mukama wange, saba ombuulire ku byama byo bwe byatambulanga. Obeera ku mavi buli budde, obeera toyanukulwa. Lwaki? Nti oyina omusango gw'owuza gw'otazza, kati omusango gw'omala guggusa n'olyoka otuuka mu bubwo n'okwata mutono gwa leero oba naalyaki jajja n'aleeta. naye oba tonnaba kutuuka mu biseera byo mw'olina kukolera mpewo. Ebiseera ebisinga by'oba oyita byonna byonna Lubaale y'aba akutegekera ekyokulya, ekyokunywa, ky'onaayambala, olabira awo ng'ofunye kino okitegedde. Oba tofuna ssente baba akuggyako emirimu ne otuuka n'okusaba guwamma. Kati abantu abasinga abatamanyi Lubaale bamutambuza oluusi n'abalema, empewo ne bazikomya mu kkubo ne batazituukiriza. So empewo tezirimba, oyita mu bulumi obwo bwonna bwonna okubanga toyina, osabiriza, empewo mu maaso zikusasula ne zikwerabiza n'ennaku gye wayitamu. Bugumiikiriza bwokka. Bw'omanyanga nti oliko Lubaale, beera mugumiikiriza, beera omuntu atawankawanka, beera omuntu ateegombagomba, kuba ne bw'onaabyegomba nga tonatuuka bifuna era toyinza kubifuna. Ne bw'olyegomba ekitali kikyo, olivaamu n'ofuna omutima omulogo, olivaamu n'ofuna omutima ogweffutwa. Ojja kutuuka okunyigiranga abantu abatalina kye bakoze, ojja kunyigiranga sisitawo lwaki yaali mu bufumbo. Naye ng'ekintu kiri kimu ogaanye kutegeera. Mutegeere, mufune okumanya n'okutegeera. Omulubaale talabira kumpi. Mu Lubaale olina okuba nga amaaso go galabako walako okusinga ku g'abanno bano, kubanga obaako empewo weefumiitirizenga mangu. Olowooze lwaki basisita bange bo baleeta abasajja ku luggya, lwaki nze atabaleeta? Weewe ansa mangu. Nze nalondebwa Lubaale, kambite teebyensi. Okitegedde, bannabbi tebaakoma ku mirembe gy'aba Yesu. Bannabbi nakati mu bika bazaalibwa. Bw'obangako ebbala lya Lubaale, ddayo kubonaabona kw'abo abasajja ba Muhammad baani. Nejje buli eno abaana tebaakoma kuzaalibwa ku mirembe egyo, nakati abaana bamamu mu bika. Kitegedde, omwana n'akola nga ye tasobola kufuna ssente, omwana anoonya emirimu ne bigaana. Abalubaale babeera batuuliddwamu, abamu babeera tebaagala kukola, bamwe babeera tebaagala bagambako. Ku mulimu akolayo ennaku 2 kasita omugambako nga yeegoba. Baba tebaagala kukyungibwa, baba tebaagala kuduumirwa, baba baagala kwefuga. Ate Omulubaale yenna ayagala kwefuga, ayagala kwetwala ate ng'aba mwavu. Kati n'awunzika nga takoledde ddala. Ansi eri emu. Tusamire tukuwe bye twakulambikako. Tusamire ogaba n'obugagga obwo bwe twakulambikako, bwe twakuwandikako ng'oli mu lubuto lwa nnyoko. Eby'Omulubaale byakubonaabonera, omala kubonaabona okubifuna. Eby'Omulubaale biri mu maaso. Omulubaale wenna ng'otambuza ensonga, lekerawo okukaabiriranga bajjajjabo nti mumpe emirimu, mumpe kino. Babeera baagikuggyako mu bugenderevu. Leka kusikaasika bintu, tuula wansi noonyereza ku Lubaale omutegeere bulungi. Biba bya bugenderevu. Ne bw'ofukamira ku byoto n'ogamba bajjajja mumpe obusobozi mukole mutya, nga jjajjaawo munyiiva agamba abaaliwo baatwokya bwokya, ssente ojja zijjanga mu kiwato nga mazina. Oyina okuguma n'ogamba nsazeewo ke ntambuze ensonga oba ntya. Jjajja byonna mbibakwasizza, munzigyeko kukola, munkutuddeko emikono n'amagulu, ntudde wamu, mwagala mbaweereze. Jjajja kankole buli kye mundagira, buli kye nteekeddwa okukola kankikole. Jjajja ayinza okukoloosa ekijjulo kya mitwalo 10 naye nga toyinawo ozijja, era gwe oyina kukola kimu. Jjajja nzikirizza okifumba naye siina wenzija. N'ogenda mu maaso n'ebye bakulagira, olabira awo. Lubaale kyayagala aba akyagalira kituukirira. Olabirawo nga ssente ozifunye, oli gy'ava n'akuwa ssente ng'ate bulijjo mukodo, tomanyaayo. N'olwekyo bugumiikiriza, okwekkiririzaamu, ojja kuba muwanguzi enkya gwe mu Lubaale gwe. Mpaawo kitakya. Tewali muntu yatondebwako mbeera ya lubeerera. Embeera etuuka n'enkya, mpaawo kitakya. Tewali kitaggwa. Teri yatondebwa kubonaabona. Wabula buno buba bulambe bwe butubonyaabonya. Obugumiikiriza n'okulwana ennyo bitutuusa ku buwanguzi. Lubaale lutalo, Lubaale bukozi, Lubaale bunyiikivu, Lubaale kwewaayo. Lubaale si kutunuulira balala, si kwegomba balala. Lubaale anoonya Lubaale tobuukira gundi waabuukidde. Okwewala eŋŋambo, okwewala abantu abakujja ku mulamwa. Wazaalwa w'omu, wazaalwa n'ennaku yo, wazaalibwa n'ebbala lyo. Tuula bw'omu ku kitanda, lowooza, va mu guruupu. Lubaale si kampuni. Lubaale si kubuukira gundi waabuukidde. Lubaale tebamutambuliza ku bigambo olw'okuba gundi yagambye bw'ati ne bw'ati. Bw'olaba ewali ekituufu kinywerereko. Bw'olaba nti ono ajja kunkwatirako, mwekwate, mufuule mukwano gwo. Omulubaale tabuukabuuka.
omulubaale bw'obuukabuuka ensi eba ekulemye, lubaale aba akulemye, ate lubaale bw'omutandikako owunziko omumaliriza, bw'otendewalirwa mu kkubo ebiseera ebisinga ensi ekulema, era maaso gy'oba olaga ekkubo liziba buzibi. Kansubire nti mutegedde bulungi. Bw'oba totegedde ggwe munnange awuliriza aliko empewo, ebigambo bino biddemu enfunda nga 3 osobola okubitegeera bulungi. Akukuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.